Saabalabirizi w'ekkanisa z'abalokole ezeegattira mu kibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda, Odongo Moses akalattidde abalokole bonna mu ggwanga okwenyigira mu byobufuzi eby'eggwanga nga lwe bajja okwelwanako ku mateeka agaleetebwa agabanyigiriza. This is royal law. Omuli endagiriro oba etteeka ettukuvu. Amagezi gano agaweredde ku kkanisa eya Covenant esangibwa e Luzira bw'abadde atuuza omulabizi w'ekkanisa z'abalokole abeegattira mu kibiina kino mu Nakawa nga ye Mugabe Livingstone Kayumba. Ayawuliddwa olwaleero to oversee and pastor the church and the National Fellowship of Born Again of Uganda in Nakawa district. Omukolo guno gwetabiddwako abasumba n'abalabirizi okuva mu bitundu by'enjawulo okwetoola eggwanga ng'omukubiza wa paalamenti ya Uganda Right Honorable Anthony Amongo abadde asuubira okuba omugenyi omukulu ng'onakiikiriddwa Dr. Magaro John Faith. Saabalabirizi Odongo agamba nti abalokole bonna kyekiseera beenyigire mu byobufuzi by'eggwanga nga kyakwayamba okufuna eddoboozi eryawamu naddala bwe gutuuka ku nsonga zaabwe. Abantu baffe mbakutira nnyo muyingire mu politics tukole ebituufu, politics omutuufu ddala. Naffe tubeere mu meesa we badisikaasingiramu ebintu ebitukwatako tuleme kubeera nga tetuliiwo. Tubeere naffe awo wennyini we bayogeramu ebintu byaffe ebikwata eggwanga naffe ng'ekkanisa omanyi eggwanga lyaffe okutwalisa awamu. Babalabiriza ab'enjawulo okwadisa abakunzi wa Bishop Joseph Sekate baliko amateeka ge banokoddeyo ge bagamba nti gabanyigiriza omuli ekyokutumbula amaloboozi bye bagamba nti liruma abalokole bokka nga bamabbaala teribakwatako. Bwe tufuba ne structures ezo tusobola okulondoola obukulembeze bwaffe ate ne tusobola okunoonyereza biki ebisobola okutugasa ng'ekkanisa. Mulaba nga tuwambadde amagandula gano tugambala okuleeta ekitiibwa mu mirimu gyaffe. Tulina kuweereza nga bwe tukola kubanga bw'oba ng'okola kiba kitegeeza nti Katonda ateeka omukisa mu mirimu gy'emikono gyo. Oluvannyuma omulabirizi Kayumba Livingstone atuuziddwa n'akwasibwa ebikozesebwa ng'asuubizza okukola obutaweera okulaba ng'alwanyira ekkanisa n'okubangula abasumba ku butya bwe bayinza okwenyigira mu by'enkulaakulana. Oteekwa okuba ng'okola bizinesi, oteekwa okuba nga oba oli mukozi wa musaala, oteekwa okuba ng'olina essomero ng'eryo. So omulundi guno okuviira ddala emabega baali batusomesa nti omusumba bw'obanga okola ng'osumba olina kusumba kokka. Ku mulundi guno tukizuula nti nedda twetaaga okukyusa bwe tuba tunaleeta enkyukakyuka mu bitundu byaffe ne mu ggwanga. Ye Honorable Dr. Magaro John Faith ku lwa Speaker Anthony Amongo wamu ne Mmeeya wa Nakawa baliko amagezi ge babadde abasumba ne balabula n'ab'ebitongole abagufudde omugano okunyigiriza abasumba ng'abakwata olw'okuleekanya emizindaalo kosa n'okumenya ebizimbe byabwe. Si kkanisa zokka lwaki tebakwata aba disco, lwaki tebakwata bano abawuugana wonna wonna ne balonda mu kkanisa. Ekyo tetwagala kye tuyita selective application of law. Mugasonyo zeenyigidde mu kulongoosa ebitundu byaffe, zeenyigidde mu kugaba obuyambi. Waliwo kyaki eziwerera abaana mu bitundu bino nga basomera bwereere, abaana bandibadde tebasoma. N'ekyo kyaki zo zitwalenga ekintu ekikulu mu kifo ky'okuzimenya tuziyambe buyambi kubanga. Peter Kizza yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.